Abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola. Bannaye okuyaggayagga tekutukozesanga ensobi. Yes, tumanyi bitalo nnyo ebya mamawo, bitalo eby'ekivulu, situation gy'oyitamu banja bagiyiseemu naye ate tebeeweebudde nga bwe weeweebuula. Yes, omulungi atwako media zosibire yotya kubuuzaako gy'oli yonna abalwadde era nyongera nnyo okuba nti mbasabira nsaba Mungu abawe shifa abalwazizza mwenna kimanyi biri bye muyitamu abanoonya akasente tetukoowa tulemezeeko gavita omutujju n'omunyo ngenda kutandikira awo gavita omutujju ono aze afulumya ennyimba ez'enjawulo wabula ennyimba ezo nga kangambe nga tezitambulira mu layini nnungi nnyo ebigambo bye titles ze tezitambula mu layini nnungi nnyo n'Obuganda oba enkuza gye batukuzaamu ffe ng'Abaganda. Omulundi guno oluyimba lwe yafulumizza baluyita omunyo. Simanyi gwe oba okiwulira kikusawundikira kitya naye ate ye bw'aba ayimba alinga agamba omunyongo. Abanyongo oyinza okitwala nti waliwo tribes ez'eyengulu ze twakazaako amannya. Wali abanyongo, waliwo abalugwala, okitegeera naye nga tesibe balugwala lugbala, okitegeera naye amannya gatuuka ne gabakalako. Gravity ku luno naye yayitidde eyo okutubuzaabuza naye ng'omuntu yenna ali mu sense straight line ya sense ze asobola okutegeera bulungi nti Gravity kyabaddeko yadde ali mu kutubuzaabuza yabadde ategeeza kigambo kirala. Abayimbi ab'enjawulo bavudde ne bakondeeminga oluyimba luno okumanya nga ku luno kibasusseeko nabo naddala abamu abali mu category oba genre oba type ya music Gravity gwayimba. Fik Femeka y'omu ku bo, The Agent y'omu ku bo. Kasooke tuteyo The Agent ono naye byayogedde ku luyimba luno owulire biki byayogedde ku luyimba luno amagezi kigawadde Gravity muyimbi munne bwe bali mu genre emu. Naye nga mwasibye mutya muli bulungi. Ntandikirawo abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola. Bannaye okuyaggayagga tekutukozesanga ensobi. Yes, tumanyi bitalo nnyo ebya mamawo, bitalo eby'ekivulu, situation gy'oyitamu banja bagiyiseemu naye ate tebeeweebudde nga bwe weeweebuula. Ebintu ebimu bibeera ng'ebyokusaaga nti abantu nga ffe twandibadde oluusi tuvaayo ne tubyogerako naye tusirika olwa generation ng'olabaya naye ate waliwo ekisukka kati taito nga zino tezirina fuluma. Naye taito nga zino tezirina fuluma abantu abamu balabirako ku ggwe kuba kati gwe oli muyimbi mukulu okitegeera naye weweeteeka mu kifaananyi ky'obuzadde nga naawe oli muzadde biki bino twandibadde tetutuuka ku ekyo ate ojja tukyayisa general nga newe batugamba nti gundi ayimba bino mu general bweti nga tuninyiiga bunyiizi waliwo abakulabirako abakyakulaba mu value wandibadde weetereza brad kirowoozeeko wandibadde weetereza bitaito nga bino kuba kati weruvaayo kale ne lukuba ogenda ku inspiration ogenda jiwani kuba waliwo abakuwagira ate bangi nti naye ajja kukeera ku makya atandika ofulumya taito nga zino kituleka waffe ng'abayimbi. Regulations ezandibadde ziregulating ebintu bino zisirise. Ekimu ku kiraga nti endongo yaffe terina gyeraga baagivaako dda batunula butunuzi. Naye bannaye twekube mu mutima ebintu ebimu ng'olaba kisobola okunyigiriza muzadde w'omuntu oba abaana b'abantu oba abantu abali mu generation ebintu ebimu tubyewale okuyaggayagga tekukufula ng'omubuyabuya
tetuyina kwonoona ggwanga olw'okuba tuyaggayagga. Tutuule tufumiitirize osobole ofulumya ebintu nga nabyo bitegeerekeka, kuba abantu abamu bakyakubalamu amagezi okyasobola okyusa. Taito nga zino nno nedda kirowoozeeko. Agent omulabi awadde endowooza ye ebadde submission ye. Nze ndowooza byayogedde byonna asengejjezza bulungi, alambise bulungi ensonga ze, yakulaze nti oba kitwale Gravity akyali mu depression, trauma yemuleetera okufulumya ennyimba ng'ezo, naye bulijjo even before okufa kwa mami we Gravity yali afulumya ennyimba ze ezimu bwe ziti. Kati the agent ali mu kutulaga nti oba oli awo okufa kwa mami we kwakoze eki, ne Gravity ye yasalawo tuwa bw'atyo. Nze nja kumuwabulamu katono nnyo Gravity oli yajjira ddala, yasookera ddala okuyimba before gwe twali tetumanyi owa Walumbezaayo owa Wiina. Nze Gravity gwe matiro oyo wa Muwoto yali wakabi nnyo, era mwabagamba nti Gravity alina nnyimba z'amakulu azirina asobola ddala bulungi nnyo ziwulira. Naye oba society yaffe yeefudde, oba ffe bakonsuma abawuliriza, bakasitoma, bafaani bayimbira ffe tufudde. Nti ne bwayimba oluyimba bwetyo tulu welcoming ate tusigala nga tuluyimba. Nti ne bwayimba oluyimba bwetyo luweebuula tulu welcoming ate tusigala nga tuluyimba. Oba naffe tulina obuzibu ffe abaconsuminga music bafaani, twandiba naffe tulinamu obuzibu. Bo bwakifulumya ekimba ng'ekyo tugano tukizira tutakiwuliriza, nsuubira tajja kuddamu kukola type bw'ekyo ya music. Ne Pazo kyagamba wala Fikfameka akondamiza nnyo oluyimba luno, aluvumiridde nnyo. Naye nze kyendowooza nti tuyinza okugamba ate bali mu kondeminga ng'ate bo bali mu ddwongera amaanyi. Omanyi abayimbi balina obubadi bwabwe bungi bwe bayitamu. Kuba kati gwe Fiki tosobola kunimba toli nti Gravity sikyaliwo nnyo nti era osazeewo mukubira mu kamera. Gwe ku respect gye weewa gwe kyogamba singa tomukubidde kasimu kumugamba bigambo ebyo by'omugambye. Mbamanyi muli muti gwe Fiki ne Gravity muli muti, era lwaki ozze mu kamera olimugambire mu kamera. Mwandibanga muli kwa kupushinga agenda egi naye nga mwerimbise mu biti ebyenjawulo. Wandibanga mwekubidde busimu nti waayi vaayo benga aluvumirira n'abalala babuukireko. Byonna bisoboka. Mwandibanga mweteesezza kuba mmwe muli muti. Mbamanyi Fiki ne Gravity muli bakyali nnyo, muli bakyonga bawasose mukubira kasimu n'omugamba Gravity mwana biyimba biki wagezi olaba takuzzeemu n'okukyova ojje mu kamera. Lwaki muli ferensi? Lwaki muferensi? Anyway, oba si ye agenda naye ekirungi kyewakoze okuvumirira oluyimba olwo, oba mwemupushinga kyoba mwagala oyongere okubeera lw'amaanyi, naye ffe tuvumirira ennyimba ng'ezo. You're destroying our nation, you're destroying our children. Omunyo. Imagine. Naye mmwe nno gavumenti nno yandibadde eyimukiramu ku nsonga zino. Eddie Kenzo muli bakyali nnyo ne Gravity naye ennyimba nga zino tezaalifulumye. Jeno yakatusindika gy'oli, abayimbi yakabasindika gy'oli Eddie Kenzo. Tetugenda kukabira muntu mulala yenna. Situgenda kukabira President Museveni nga gwe President w'abayimbi bw'oli. Ennyimba nga zino zibeereko obusengejja, twonooneka, tugenda tuggwawo, tusaanuuka. Olunaava nga muyimbi mulala aleeta kigambo kinene, olwo mutuusa obutabeera open. Okategedde naye nga abaliko mwenna mbaagala nnyo wamma. Bw'owulira ng'ezo ennyimba tezikukolera toziwuliriza, toziwa makulu. Ne bw'olusanga omuntu ng'aluzannya mubuulire obubi obukirimu aziveeko, tusale ku campaigninga at least bajja kwetereeza. Mbaagala nnyo mwenna abaliko bakyali bange ab'omu diaspora mwenna, sigenda kusosola mwani, sigenda kunokola mwani, mbaagala nnyo. Banenga musanvu Fresh Kid baddeko naye olwaleero alina show ku Rugby Grounds Erugogo nga musanvu. Ate era lwe lumu n'olwa musajja wange Big Eye nkyakunoonyako sinnakufuna
olinga amoti bonna munsuubiza gundi temukwata temukola ki time mukwata amasema temunga muli wala nenzi jasigala nga nanga shweza mwe amoti wa 13 December guno gwe nyini tugende tubawagire bannaye tusoka gundi mu Big Eye lyona ku mune Fresh Kid Big Eye likoti ovo Fresh Kid ali ku gundi backgrounds erugogo okitegeera so tugende tubawagire basajja bafaapo amoti wa 13 tujja kubaayo mbagala nnyo buli omwali ko buli aliko yenna segayoze yakuguka yangambye maaso agenda kubaata oluyimba olita kirabo kirabo limba tujja kuba tulinze sebo taata kayimba nakawuliddemu kayimba kalungi nnyo naddala bano abali olina patanawo kayimba kalungi nnyo sani tukanoonyeeko agenda kuba kata maaso awo wicho oba bbiri maaso bemu simanyi bulungi naye ngambye kagenda kuba tuterayo bbanga anyway mwenna mbabuuzizaako yona gye muli ne munnakibuga sinamaani aleeta bannaye kibaala kibaala kyo mukirinde producer Sexamu yabikola aya mbagala nnyo temuvaako